Poliisi ekubye amasasi n'etiyagaasi okukakanya abawagizi ba Ssenkumba Kiwanuka ababadde batandise okukasuka amayinja nga bawakanya ebivudde mu kulonda ekazo Central Zone. Kino kididde abawagizi ba Salongo Medi Mugerwa nga ye ssentebe abaddeko okuba abangi ekiyitiridde so nga aba Ssenkumba batono nga n'ekidiridde ebadde poliisi kwezooba n'abawagizi bano abalumirizza Salongo okugabira abaana b'amasomero obupapula bw'okulonda. Abasirikale babakakanyiza ne bagaana babakubye emiggo yadde nga basigadde bawagana okukasuka amayinja nayo neebaanukuza amasasi n'omukka ogubalagala. Olwatiyagaasi omungi waliwo omukazi asimatuse okufiira mu kaduuka ako aka mobile money ng'ono bamuggyeyo ataawa. Ab'ebyokulonda balangiridde Salongo Mugerwa ku buwanguzi era ne bagibwawo poliisi mu byokwerinda eby'amaanyi wakati mu bawagizi ba Ssenkumba okubaweereza ebisongovu. Nga ntuse okwebaza abatuuze b'akazo Central Zone bonna okubeera nti bakyanyinamu obwesige kubanga nze mbaddeko. Omu ku babadde beenyigira mu kukola effujjo akwatiddwa. Bwe gutyo bwe gubadde n'ettula Kidokolo abawagizi ba Yasin Kayimbayimba bwe beekalakasiza ne batuula mu luguudo n'okukwata amajambiya nga bawakanya ebyavudde mu kulonda olunaku olw'eggulo. N'abaleeta abaana b'ekinaawa era twagala okulonda kuddemu. IDM ye yalonze. Bano balumiriza amagye okwenyigira mu kulonda so nga n'enkalala ze bakozesezza bagamba nti ze baagabirako obutimba. Beekobanye n'oli gwenvuganya naye ekifo ky'okukozesa register esaana eyawandiikibwa wadde bakozesa register ey'ebutimba. Okuddako erugoba abawagizi ba Ssempijja Ronald Kwagalana balaze essanyu oluvannyuma lw'omuntu waabwe okulangirira ku bwa ssentebe. Kino kyadiridde obutalangira olunaku olw'eggulo olw'emivuyo egyabaddewo bayisiza ebivulu era n'abakolera akabaga okubeebaza olw'obuwagizi. Ate okulonda mu zooni ya Kimwanye Katanga mu muluka gw'Ewandegeya kuzeemu emivuyo ekibinja ky'abavubuka bwe batuusa awalonderwa kyokka omusirikale bw'ababuuziza ebiboogerako ne bamusindika nga bwe baleekaanira waggulu. Balabye okuleekaana tekubayamba ne balumba abakuliddemu ebyokulonda ekireeseewo akavuyo olw'abasirikale ne babakwata nga bwe babalwanyisa. Bannaabwe baagadde okulumba abasirikale nga babatwala ku poliisi ey'e Makerere okutuusa poliisi ekakanya obujagalalo lwetuuse ne babakuba emiggo. Abavubuka bano we batuusa awali amayinja ne batandika okugakasukira abasirikale okutuusa abadde ssentebe wa Kimwanyi Zooni Mulongo Hassan Waswa lwase n'abakakanya. Akalula amazima agakugamba tekali free and fair kusinziira nga byenalabye ebyentunuulira akavuddemu lwange oli ampaliriza. Waswa alangiridde nga bw'avudde mu lwokaano olwo Thomas Bagonza n'awangula akalulu era n'alonda n'olukiiko lwagenda okukola nalwo. Ate okulonda mu Kisenyi mu bifo gye kuddiddwamu kugenze maaso wakati mu byokwerinda eby'amaanyi. Mu Kiganda Zooni poliisi ekubaganye n'abatuuze ababadde balemesa ow'ebyokulonda okubala obululu. Eno wa FDC yegase n'owa DP n'owa NRM ne yegatta ku wa Independent kyokka Musoke Diriso owa DP n'awangula obwa ssentebe. Mu Muzaana Zooni embiranye ebadde wakati wa Mutebejuuko ne Sadiru Kwagera Lukwago n'awangula obwa ssentebe n'obululu 236 n'ayisa ebivulo.
Okuvaako ensangi mu Waali zooni abalonzi bakonkomalidde mu nnyiriri oluvannyuma lw'okulinda abalondesa nga tebabalaba. Era ekituleese wano olwaleero kulonda kyamaanyi waffe wabula gye tutanalabako be balondesa. Bano balumiriza Haji Abdu Kiyimba okubategeeza nti bagenda kulondera ku gombolola kyokka oluvannyuma ye yennyini najja n'abyegaana ng'agamba nti si yavunaanyizibwa ku kulangirira kuno kuba si yakulira okulonda mu kitondo. Twagala kyeyamaanya n'atutegeera era ffe tetukkiriziganya na bya kulonda kubadde ku gombolola. Ono abasabye balindirire okulangirira okutongola okuva mu b'ebyokulonda kyokka n'abasaba nti ssentebe abaddeko mulyo wa Stephen agire ng'atwala ekyalo mu maaso. Siba kiri ate olwaleero mwina gwe mbadde mutambula ne siba kiri mugira mukyatambula